Wakati nga Sheikh Mudin Kiti asitudde eddoboozi ly'okubanja Sheikh Twakakande yawambibwa gye buvuddeko. Waliwo amaloboozi mangi gempulidde weewunye nga n'agasinga gava mu bannaffe Abasiraamu. Sheikh waffe tukyakwagala nnyo, teweepampalika ku gavumenti egenda kutta. Toyina kyoli ku gavumenti ekkuba amasasi ne watabaawo kibeerawo, ensi n'esigala ng'egenda mu maaso. Sheikh Kiti oyina abaana, lowooza kuboolireko abaana bo nga bamulekwa abatayinaako mwasirizi. Sheikh Kiti ejjinja waliyo omusajja bamuyitanga Dokturu yayinanga amaanyi nga Saudi Arabia esobola okulangira nti idi tugenda gisaala lwa mukaaga yo olw'amaanyi g'amangi gaalina, n'agamba nti ffe ejjinja tugenda gisaala ku Mmande era mwana wattu ne guba. Gavumenti yakuba Dokturu w'ejjinja amasasi n'emusaanyaawo, ensi yasigala egenda mu maaso era mpaawo kyaba. Sheikh Kiti genda mpola, gavumenti bano abali mu kukuwaga ekinene ennyo kye bajja okukola kyakujja kuziika, naye mpaawo alimanya abaana ba Sheikh Kiti balidde ki? Alimanya abaana ba Sheikh Kiti basomye batya? Sheikh Kiti genda mpola, gavumenti egenda kukuba amasasi ekutte. Kituufu yalibanga Sheikh Mudin Kiti bagenda mukuba amasasi bamutte, naye bagenda kumutta lwakubanga gwamulekeredde. Bagenda mutta lwakubanga gwaganya okugatta ku ddoboozi lye. Bagenda kumutta lwa nsonga nti weefudde zirindabo olwange. Bagenda mutta lwa ensonga gyaliko ya Busiraamu bonna n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu, naye mugifudde ye ng'omuntu. Bagenda kumutta lwa nsonga mumufudde enkoko enjeru nti yalabika yokka mu nsonga zonna ezirwanyisa gavumenti wakati mu kutuuboola Abasiraamu n'eddembe ly'obuntu gattako eri Abannayuganda bonna okutwaliza awamu. Golowooza nti obwo obudde bw'omala nga weetunuzzaamu essibu ng'odiscouraginga Sheikh Kiti ku nsonga entuufu. Lwaki si bwe budde bw'omala ng'obuulira gavumenti ekintu ekituufu eky'okukola? Oba oyinza okugamba nti Sheikh Kiti mukambwe nnyo, naye gwe w'omalira okumubuulirira gwe ng'ayogera obulungi osobola okwogerako ng'okomekkereza vidiyo mw'onenyeza Kiti. Osobola okwogerako ne gavumenti ng'ogibuuza ensonga nti naye ffe Abasiraamu twakola ki? Kubanga nze nandirowoozezza nti ekikuleese okwogera ne Sheikh Kiti lwa nsonga nti gw'oyogera bulungi era asobola okukuwuliriza, oba ekikwetunuzaamu essimu oyogereko ne Sheikh Kiti ku lw'obulamu bwe lwa nsonga nti gw'oyogera bulungi era asobola okukuwuliriza. Sheikh Kiti omutaamuufu ati bw'aba asobola okuwuliriza gw'ayogera obulungi, lwaki w'omala okumunenyeza? Tenne gavumenti togibangizaamu omulamwa guno Sheikh Kiti gw'aliko. Abaana mu masomero singa beegatta wamu ne bagamba nti tukooye endi embi, essomero lyonna ne lisitukira wamu awatali kwesosolamu nti mu kibiina oba S6, S5, S4 paka ku S1 nga bonna boogera eddoboozi limu nti tukooye endi embi, maama newankubadde Dimansita agoba ku ssomero agoba ani aleka ani? Era bw'awulira nga amaloboozi gonna geegasse wamu ku nsonga nti tukooye endi embi, either abakyusiza ku ndya oba n'ababuulira ennaku mwe banaalirangako obulungi oba n'abannyonnyola ensonga, lwaki bulijjo balya bubi? Kubanga Dimansita tayina maanyi gagoba baana bonna ku ssomero. Kubanga bw'ogoba abaana bonna ku ssomero kitegeeza n'essomero obeera oliggadde. Naye omuyizi singa anaabeera omu nga kyayogerako mwana wattu kigasa bonna naye ng'akirimu bw'omu, automatically Dimansita agenda kuyita omuzadde w'omwana amugambe twala omwana wo tetukyamusobola kubanga ajeemesa abayizi baffe. Kakati olunaku olwaleero Kiti bw'avaayo n'abanja Musiraamu munne oba Kiti bw'avaayo n'ayogera ku ddembe ly'obuntu erityoboolebwa, gw'Omusiraamu ne weetunuzaamu essimu ng'ekikuleese kumunenya nti vva ku gavumenti egenda kukusaanyaawo, oba owadde ensonga gavumenti lwaki Kiti balina okumutta. Era Kiti n'afa olunaku olwaleero Sheikh waffe oyo, gavumenti si egenda okubanga emusse. Mwe Basiraamu banne mwe mugenda okubanga mumusse kubanga muli mu kuwa gavumenti nsonga lwaki erina okumutta. Gavumenti bw'ewulira Sheikh Kiti ng'abanja Sheikh munne, Musiraamu munne gwe n'ovaayo n'onenya Sheikh Kiti nti gavumenti egenda kutta, kitegeeza gavumenti oba ogiwadde ensonga lwaki erina okumutta nga mmwe temunnabuuka kubanga mugiraze nti temunnabuuka. Kino Kiti kyali mu kukola alinga ng'omukozi mu kampani
alwanirira abakozi banne babongeze ku misaala kubanga ebyetaago byeyongedde. Abasinga mwayingira kampani nga temunnazaala, abasinga mwayingira kampani nga temunnatandika kuweerera, naye omusaala gwe baabawanga nga temunnazaala era nga temunnatandika kuweerera gwe gukyabaweebwa essaawa eno. Mukozi munnammwe n'abagamba nti bannange mujje tusitule eddoboozi lyaffe tugambe ku bakama baffe, obanga muli mu WhatsApp group yammwe ne bakama bammwe oluusi mwe bali, mujje tusitule eddoboozi lyaffe tusabe bakama baffe mu mutima mulungi nti tusaba kutwongeza ku musaala. Kakati gwe aweereza ka voice note akaddako bwe kabaamu ekigambo nti maama nedda, bwe tunaabagamba ne banyiiga ate ne batugobera ddala, ne wabaawo abantu abalala bakigula mu kampuni nga nabo boogera ensonga y'emu, kitegeeza nti muba mu kugoba munnammwe mu kampani mu lukujjukujju, kubanga ensonga gy'aleese ebadde egasa mmwe mwenna. Nejjukira nti buli kampani eyagala nnyo leba aleme kubeera wa bbeeyi. Kyova olaba kampani ezimu ziva mu nsi zaayo ze zimanyi ewali leba ow'amaanyi ne zijja mu Uganda ewali leba omutono. Kakati kampuni yonna bwekuwulira mu WhatsApp group ng'ogamba abakozi banno nti banne tusabe bakama baffe batwongezeko ku musaala olw'ebyetaago, amaloboozi gano agaddako bwe gaba 10 nga kampani erimu abakozi 15 naye nga gagamba nti munnanga nti bayinza otugoba, bwe banaatugoba abaana baffe banaalyawa, kana akatono tujja tugumirako nga bwe tulinda ekinene kye tunoonya. Bakama abo bo bawadde ensonga lwaki ono raising voice mu WhatsApp group y'okubongeza omusaala alina okugoba, kubanga bakiraba nti ensigo gyali mu basigamu tennabayingira. Bwe kibanga mu 10 limuwakanyizza nga bali 5 basirise, kabonero ak'essimbalaala nti bali 5 baguze idea ye naye mu 10 musirise, kagoba onoomu ne bali 5 bakitegeere nti wooyogerera ku nsonga y'omusaala mu kampani eno ogoberwawo. Mbagirawo. So bano abasiraamu be bali mu kutta Kiti, be bali mu kugoba Sheikh Kiti. Omusiraamu ne weetunuzaamu essimu ng'ogamba Kiti bwe bagenda okumutteera bw'omwagala ennyo. Kiti yajjanga omuweereza mu bimu bye yajja okuweereza okunyigirizibwa. Kyogamba abasiraamu tebanyigirizibwa, leka Kiti kale abeere saddaaka y'obusiraamu. Oba osanga leka kale waakiri abeere saddaaka y'obusiraamu. Bw'oba tosobola gatta ddoboozi lyo kulirye, keep quiet, kubanga eryo lyoli mu kugattako teriyamba ye wabula litta ye. Bwe gwani Shafiiki eyeetunuzaamu essimu Museveni n'okulaba ng'onenya Kiti olw'okubanja musiraamu munno eyawambiddwa, era Museveni agenda kugamba nti tebannabuuka abasiraamu, Kiti aveewo ng'ensigo ye tennayandaala. Bwe bw'oba owulira nti Kiti weesisiwala ku lulwe kubanga mugamba mubyogera ku lwa bulungi bwe, bw'oba owulira ng'ebigambo Kiti byayogerako bikwesisiwaza, kyekikulaga nti mu system gye tulimu nfu, kubanga Kiti mu bigambo byayogera temuli kuwemula, temuli kuvuma. Kakati eno system enfu Kiti mwayogerera nti lwaki mutuwamba noga nti bagenda mutta yo tukoze tutya okugijjawo, era baani abo abanagijjawo ewatali kuyiwa musaayi. Abasiraamu ne bafa, abasiraamu ne bawambibwa, abasiraamu ne balemazibwa, abasiraamu ne battibwa amaka. N'ofuna omukisa, ofunye omuzindaalo gujja gubikwogereko, actually ofunye akatadooba mu kibuyaga kunta ate gwayagala okukazikiza. Gwayagala okukazikiza. Naye abasiraamu be Uganda mutegeera bulungi. Mutegeera bulungi mulebe mwetunuulira. Imagine nga mizikiti gyonna tewaliiwo samoni yankolebwa ng'eyogera ku Sheitwa Kakande eyawambiddwa. Nga bonna beekutedde beezinzeeko, we yafunye omukisa ogwogerwako, emmundu ate agitunuuliza Kiti mu kumudiscouraginga nga bwe bagenda omutta. Kyokka nga ate kino kyalowooza nti discouraging kiwa omulaba obuvumu okuttira ddala Kiti nti bano tebannabuuka tumuggyewo. Gavumenti lwaki ogiwa omwaganyi okulowooza nti ye nannyini bulamu bwo ne mukeera mu matumbi g'obudde mbuŋŋenze saba Allah bulamu, ne muddayo ekiro ne musaba ow'ekitiibwa Allah obulamu. Essaawa eno koze eriwo y'emu ku nsonga lwaki musaala ate mutya ekitonde ekitaabatonda mutiiririra Allah wammwe. Allah waffe mumutiiririra. Gwolowooza nti Kiti byayogera yabyogera. Oba
olowooza Allah yatondako ku muntu nga tamanyi byalikola. Buli kiti kyayogera Katonda yakimuteekamu kubanga ye yalengera nti walibaawo obwetaavu bw'okukyogera. Kakati musiramu munne yalibaddewo nti sabula oba Sheikh kyokola kyekituufu ekimala kimala. Kuba siramu be balemazza be bawambye be basse be bawambiddeko ebyabwe nga n'abalala bakyali luzira. Owulira nga gwe tonnakoowa kutuuka ku stage eyogera ku nsonga kyokka nga bukulagira nti bw'olaba ekikyamu kitunuulire. Bwe kigaana okukyuka ng'okitunuulizza eriiso kyogereko. Bwe kigaana okukyuka kikwateko. Tuli mu stage ndowooza ey'okukwatako. Kubanga obusiraamu essaawa eno bufutyankiddwa nnyo mu Uganda era bukkakkanyiziddwa nnyo n'abali mu nzikiriza eyo. Tuli mu mbeera y'okukwata ku mulabe. Wabula ate gw'oli kwayogera omudiscourage nga kyokka nga bw'omuseetinga abasajja basobole okumusaanya. Basiraamu muddeemu amagezi. Shafik, ki kikwetunuzaamu essimu ng'onenya kiti? Kale yalibaddeko Peetero, naye ate era Peetero bw'anaabaako erinnya erirepresentinga muzimu ku tribe za Uganda, njagamba nti ono musiru naye abeetunuzaamu amasimu. Beba Shafik, beba Abdurrahman, beba Twaha, beba ani, beba Swaibu, abeetunuzaamu amasimu. Kugamba kiti nga gavumenti weegenda okumutta. Gwe kyogamba awo oba ojjukiza kiti? Oba ojjukiza gavumenti nti erina okumutta kubanga ne gavumenti ogiwadde ensonga nti olaba banne bamulabye nti wano kiti asussa ate olwo ffe bannannyini mmundu, bannannyini busobozi, bannannyini ssente. Kibanga bwe nnaatuula ku live wano ne ŋŋamba lumbuye by'oyogera bigenda kukuttisa. Lumbuye munnange weegendereze by'oyogera bigenda kukuttisa. Mbeera mu kuyamba lumbuye ku lwa safety ye oba mpa gavumenti nsonga lwaki erina okutta lumbuye. Sheikh bw'afa olunaku olwaleero abasiraamu mugenda kuba mu contributings ebitundu 9 ku buli 100 mu nfaaye lwa nsonga. Mukimuleseemu bw'omu kyekisooka. Wakati mu kumukimulekamu obw'omu bwe mujja temwogera ku Sheikh oba nsonga gya raisins nti Sheikh twa akakande ateebwe, wabula mujjukiza ye nga gavumenti bwegenda okumutta. Olwo si mmwe muba mujjukiza, olwo muba mu kujjukiza ye okwegendereza gavumenti oba muba mu kujjukiza gavumenti okusaanyawo kiti. Manyi omuntu ayinza okujja ng'alinga ng'akuwoninga bannaye yeeko weegendereze gavumenti naye ng'akireetedde mu public mu bufunze ng'ali mu kugamba gavumenti ate yeegendereze gwe. Kiti asaala esswala 5 omuli ne zissunna. Kiti asaala ejjuma era agisaaza. Asaala lwakuba akimanyi agenda kufa. Tiyatondebwa kubeera ku nsi. Nabagamba nti omuntu bw'agenda mu yeekaalu ya Katonda oba bw'agenda mu muzikiti aba ateeka ku akawunti ye ey'emagombe nga naawe bw'onaabeera ne akawunti eya simanya mugiyita batya fixed deposit ebeeti eyo. Zino zi current account kojja ezigula emmotoka, kojja eziweerera abaana, kojja ezikola ki, kojja ezikola ki, akawunti ekikanga ekyo. Kyokka ate bw'obeera mukozi ng'olina kampani ekusasula omusaala n'obeerawo n'akawunti eya NSSF. Akawunti eya NSSF ebeera yakuyamba mu bukadde. Kyokka akawunti eno eweerera abaana simanyi ey'omusentinale ebeera yakuyamba mu buvubuka oba ku bizibu eby'obuliwo. Kakati omuntu bw'omulaba ng'agenze mu muzikiti aba alinda nsonda nnyaka mwana Adamu kaaba yeeteekerateekera. Omuntu bw'aba agenda mu muzikiti aba agula kafalisooke kaalyebakako mu kabbuli. Omuntu bw'agenda mu muzikiti aba agula yakaanaamumulisiza mu kabbuli. Omuntu bw'agenda mu muzikiti aba agula ntebe gy'anaatuulamu mu kabbuli. Omuntu bw'agenda mu muzikiti aba agula ebizibu byonna ebirina okubeera mu kabbuli bifuuka amasanyu. Kiti akimanyi nti alina okufa y'ensonga lwaki asaala. Yali agudde ejjuma ng'oggyeko ng'ali ku nnyonyi, yali agudde esswala. Bw'aba tagwa jjuma nga tagwa swala ate gwe omujjukiza ota kiti nti ogenda kufa oba balina okutta. Kiti yalitandise okusaala ng'awezezza emyaka 6 naye ensonga lwaki yatandika okusaala okuva ng'ali muto kubanga yakitegeera nti essaawa yonna guggwamu. Kakati kiti akimanyi nti essaawa yonna guggwamu era nga taskiipinga swala ya dhuuli kubanga tamanyi oba eyasuli anaagituukako.
ate omulago oti anti okufa kwe kusembedde ng'ate mu buli kyakola akikola lwakuba okufa kwe kusembedde. Bwe tutyo bwe batutuddeko ne weebuuza nti kakati bw'ataabe Kiti anaabaani? Njagala okijja ku Kiti ogambe nti naye bw'ataabe nze anaabaani? Ani agenda otwogereranga ku nsonga zino ffenna bwe tuneetuulako? Imagine ng'abeetunuzzaamu essimu musajja alina ne swigida neneti ng'agamba musajja munne nti abasajja bagenda kutta. Lwaki Mukama yayonoona ebbumba lye ng'abawumbako omuwunda gw'abasajja oba obuleku obwo n'atababumba nga bakazi? Musajja noga musajja munno nti abasajja bagenda kutta, gwe kyogamba baba basajja ffe tetusobola kubatta, oba enteekateeka zaabwe embi tetusobola kuzitta. Gwe kuba pikicanga mwenna Abasiraamu mukuŋŋaanye ne muga where is Sheikh Kande, nga buli swala eyajjama buli swala ey'ejjuma mwebuuza Basiraamu twakola ki Museveni? Kati Museveni agobaani ku nsi aleke kaani? Agobeko Musiraamu ki ku nsi aleke kaani? Nga bwe nakugambye nti omuyizi ku ssomero we beekalakaasa nga bonna bagobaani balekaani. Ekibattisa Abasiraamu lwa nsonga temusitukira wamu nga kitole okureizinga ensonga yammwe. Kamoga bw'agireizinga mmwe muvaayo kumulumiriza nti mutujju. Ono bw'agireizinga mmwe muvaayo kumulumiriza nti alina amalala era yagadde nnyo obwa serebu. Ono bw'agireizinga nga mugamba nti bannaye gundi yagenze mu byobufuzi. Ono bw'agireizinga nti abaana bo bagenda kufa mu bufunze. Kiti mukimulese mba mugobe ku nsi yekka. Naye ng'ate singa mwenna musitukanga abaana b'essomero oba abakozi mu kampani titwagala twongeza misaala, automatically kampani runningira ku bakozi. Essomero lirunningira ku bayizi. Tebagenda bagoba ono balekaani. Oba ku ssomero bagobeko omuyizi, bagobe abayizi bonna. Bagobeko ono nono balekaani ng'ate abayizi bonna ebibiina byonna byasituse. Bwe bisituka byonna ensonga y'eba egenda okukolwako. Ne wumma singa erisituka yonna ensonga y'okuwamba Abasiraamu egenda kukolwako. Ejja kutereezebwa kubanga Kibuli yonna bw'esituka mama battaani balekaani. Mukadde Kampala yonna bw'asituka bagobaani balekaani. Ekijjinja gyonna bwe gisituka disitulikiti za Uganda zonna ne muzikunga nti ku Jjuma bwe musaala mwogere ku Sheikh Kande eyawambiddwa. Battaani balekaani. Bawambaani balekaani. Naye osanga omukkiriza ng'agamba nti Oweekitiibwa Allah yagera era yaweera yajjawo ate nga yabutaabutaana. Osoma biki kati olwo? Osinza biki? Osaalira ki? Nga ne Allah gw'osinza omubuusabuusa tonnakkiriza nti ye nannyini bulamu. Kiti Katonda bwe yali amuwa omumwa yagumuwa ng'agumuweereddeko ebyokugukozesa ebisukka kulya emmere n'okubuuza ku bantu nti assalaamu alaikum, n'okusomesa ebiri mu Qur'ani, kubanga Qur'ani yawandiikibwa okusinziira ku biriba mu nsi. Allah yagituwandiikira oba yagituweereza okusinziira ku biriba mu nsi. Ebiriba mu nsi ebyo bigenda gonjoolwa baani nga si mmwe? Eva ensonga zammwe ne muzisabiranga dduwa. Oweekitiibwa Allah tutaase kawenkene. Oweekitiibwa musabira na Mukama. Imagine Allah atunuulira abantu be yawa emikono n'amagulu. Allah atunuulira abantu be yawa emimwa nga bamanyi nti emimwa gya kugamba bugambi Allahu akibaru kye kyokka. N'ekyo ekikulemesa okwogera Allahu akibaru osobola okukyogerako. Oyo ani? Ono yali amiru umma, amiru dawula Kamoga. Bamukwatako mbu asomesa abaana Obusiraamu. Kati gwe bw'oba olowooza nti emimwa gyo gya kwogera kigambo kya Allah, ate bw'olikwatibwa olemesebwa okusomesa abaana ekigambo kya Allah, era ogenda kudda. Allah ajja bakolako, Allah ajja bakomberako. Muba basomereddwa enkambwe, Allah ojja kuba tomuwadde ensonga lwaki yakuwa emikono n'amagulu. Lwaki yakuwa emimwa? Nti girina okwogera ku bisukka ebyo by'osomesa, wabula girina okwogera ne ku ebyo ebikunyigiriza. Sheikh Kiti singa anaafa abamusse Basiraamu banne bamulekeredde, ensonga bagivuddeyo ng'omuntu. Kyokka wakati mu kumulekerera
be bavaayo ate ne beetunuzaamu essimu gavumenti egenda kutta. Lwaki owa gavumenti ensonga okwekengera Kiti? Oba lwaki owa gavumenti ensonga okutta Kiti? Oba wano wakati wonenyiza Kiti ndi speed controle nga gwe omwogezi omulungi ya controllinga speed era ayogeze essimbo. Eno teekayo ku ddoboozi erigamba nti naye ate Kiti yayogerako bituufu. Gavumenti abasiraamu baabakola ki? Mutunyigiriza nyo waakiri balancing eryato nene weetunuzaamu ssimu ng'ozze kulaga gavumenti bw'erina okutta musiraamu munno. Lero tulina bano basheyi abajja ne babotaabotanira emimbali ne babooga n'okubooga. Saabasajja yamitana saabasajja yamitana maranya fe abasiraamu tukkirizibwa okwewasa wano basirise bagadadde. Ensonga entuufu tebazikoonako, bazunga buzunzi balinga abaliko lubaali abaluma. Kubanga era nabagamba era nkiddamu era ngenda kyekkaatiriza, singa mwalimu obulungi obuli mu kuwasa ow'ekika kyo nga Allah asobola okukuweerako empeera ng'akoze sunna, kyali baddoke. Oba singa kyali nti obutawasa wa kika kyo Allah agenda kukwokya omuliro, siru kyali baddoke, mwali buulidde enjiri yammwe. Naye kye muliko tekigatta ku busiraamu, ate era ne bwe kibaawo nti tetwewasa tekitoola ku busiraamu, naye kye musimbyeko amannyo. Ne mujjawulire naye yagala ennyanda yamira n'amagulu nnyanda musajja munnange musajja munnange. Magulu nnyondo mu Luwalabu kitegeeza ki? Kyekisooka. Magulu nnyondo mu Luwalabu kitegeeza weefuula atakiwulidde kiyiteko. Kubanga era tojja ga muzungu nti Katonda asinika ebinnyo. Astagfirullah. Tojja ga muzungu nti Katonda asinika ebinnyo akugambe nti nkutwala mu kkooti ovume Katonda. Tabimanyi ne byoyogedde. Kakati kino ekyamagulu nnyondo ekitali written wakati mu Qur'ani yaffe ey'ekitiibwa ennyo, lwaki mukifuula ensonga? Ekyokwewasa ne mujja ne mukibuulirira sheyi n'okutuyana n'atuyana ng'abulira kwewasa. Uyo babateze ne kwizera mbu yakutta omwana we. Lw'eyo enjiri gye mubuulirira ey'ekisibo ekiwumbatuutu. Musirise essaawa eno mwenna mubunidde. Eyo si nsonga. Ono sheyi we Kayunga ebyo tasobola kubyogerako omujjegga. Oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka. Ono sheyi ajja ng'alinga ng'omutamiivu emimbali. Oli n'abuuza musiraamu ayagala kumanya. Yasiramuse. Nzikirizibwa okugulya taata wange essanduuko singa abeera afudde nga Mukatuliki. Yamugamba Bakatuliki banne bamugulire. Talina Bakatuliki banne baaba we nga yeetamanyi nti obusiraamu bwawa omuzadde n'omwana fedro okwekolera ku nsonga zaabwe. Y'ensonga lwaki butugaana n'okutulawo oluganda olw'okubanga bannaffe si basiraamu era bwatugamba. Alidde embizi oba kalekaleko okusinga oyo akutuddewo oluganda, naye nze olunkutula ku kitange yennyini sikkirizibwa mugulya kibaawo bubaawo agenda agalamire. Era mumusabire kale Allah amusaasire ku lwanze, kuba obulungi bw'abaana baffe oba obulongo bw'abaana baffe busobola okuweesa bakadde baffe jjana. Oba obubi bwaffe busobola okwokyesa bakadde baffe wansi mu kabbuli gye bali, najja ng'alinga atamidde. Bakatuliki banne bamugulire. Talina Bakatuliki banne bamugulire. Mu bupunze gw'omwana neewabaayo jjuma ku olwo olina kugenda kusaala jjuma, tolina kuziika taata wa atali Mukatuliki atali musiraamu eyabadde Omukristo. Ebyo babuulire eby'ekijegajega ne mubeera emimbali ne mubuulira enjiri ey'ekisiru obusiru etalinaamu yadde ensa n'amagezi. Naye nga ku nsonga ez'omuzinzi, ku nsonga ez'omugaso ezaali bakwatiddeko awamu, ffenna ng'abasiraamu muzituulidde tezibakwatako. Awo tewaliwo ayogerako era okukwatibwa kw'akakande, okuwambibwa kw'abasiraamu, okutulugunyizibwa kw'abasiraamu n'okulemezebwa kw'abasiraamu tesobola kubeera discussion mu mizikiti gya Uganda. Ng'ekirina okubeera discussion kye kizibu ate munnange mmwe kye mwafuula obufuuzi ti Buganda. Nga Buganda yabadde ekizibu kyo. Nga Sseggwanga Loni Mutebi yabeera ddi ekizibu kyo. Obanga obuteewasa mu bika kyabeera ddi ekizibu kyo. Bye mujja ne mubuulira oba musooka kunywa mwenge nze nammwe ne mujja emimbali ku ntebe ya Allah ow'ekitiibwa ne mumenyaamenya nga society ne mukutula emikwano ne banneibbaazi bammwe
banneighbours bammwe bo ne babawanga ekitiibwa olw'okussa ekitiibwa mu community. Kimunnange Swaibu aba agenda okujja okunkyalirako wadde nga nze Peetero nina okumuttira enkoko naye sinze nina okugisala. Kampita akaana kali katwaha kajje kagisale yakuwadde ekitiibwa. Nemmwe ne mubeerawo nga mwagala kwenenenganira mu community. Ne mubeerangawo nga mwagala kweyuzayuza mu community. Ne mubeerawo nga temuwa communities zammwe kitiibwa. Kyokka Basiramu bannammwe babawamba era ne musirika. Twaligambye nti mulwanyisa Baganda bokka. Era twaligambye nti enkola z'Abaganda ze zitebatabakolera zokka. Eyakakande nayo yabadde tebakolera. Oba okukwatibwa kwa kakande mwe kye kibakolera ng'Abasiraamu era y'ensonga lwaki musirise. Ne muddaawo ne mubuulira amawe mukirano kyovula mulwala zisikoseo ze zitatadde. Kyovula muzaala abaana abalalu abatatadde. Abaana nga bazonto tebagatta bulungi. Kwate emwana ebukojja bw'abaayo akajjabangu kyokka nga ate ne kitaawe afuluma we wamu ebukojja omwana talina bukojja talina na kika. Omwana oyo anaasimattuka atya akajjabangu. Olowooza nti abazaala bazolo nga beezadde mu lwansonga ndi nteekateeka ya mizimu gya Buganda. Eba nteekateeka ya Katonda. Yensonga lwaki batukubiriza gwe yeekolera itongwa geno onoonyeeko mu byana by'abagagga ozaaleyo omwana asinga sika bukojja. Naye gwe omwana obukojja bwe obutobese n'ekika. So ng'omwana lwaki twagamba nga zaalako mu bagagga kyusaamu. Nze bwemba omwavu omwana asike ku musaayi omugagga owammwe agenda sika guliwa. Ono agenda sika guliwa gw'ozadde mu kika w'engongo ozadde mu w'engonge. Eri Masaka eno yejindi omusiru waliyo omulangira talina Luganda Kabaka. Waliyo omulangira talina Luganda Kabaka gwolooza ng'oggyeko bano abeetuuma ba Kimbugwe. Ne mubuulira enjiri ey'ekijegga enjiri ey'ekisiru kyokka nga waliwo ensonga kakati ng'eno eri mu ddiiro. Be baliwo ono Sheikh atunula ng'omutamiivu atunula ng'aloola ng'ali emimbali. N'otuuka n'okwagala okwawula omwana ne muzadde we. Akaluli kibanne bamugulire. Bale balina ssente. Akaluli kibanne bamugulire. Sambi kyawulye mba nkoze. Kali bino tabyogerako asirise busirisi. Ono yavuma Ssaabasajja Kabaka eddoboozi lye munnaye ly'amaanyi nnyo era lya muzinzi nga liri mu kuvuma Buganda n'ennono za Buganda. Kati asirisi talina kyayogera. Oyogera yeekolera ebino tojja bitegeera ddayo osoma eddiini. Bwe mba ngisoma kuwasa wa kika kyange empiseeko. Bwe mba ngisoma kuwasa wa kika kyange nabutawa community kitiibwa empiseeko. Bannaffe nubbo ne batuwanga ebitiibwa mu kussa ekitiibwa mu community kuba nabagamba n'omukristu okuttira embizzi okumpi n'omuzikiti aba talina tteeka lyamenyi naye alina okukwatibwa n'aggyibwawo. Si kukwatibwa kusibwa wabula kujjawo bukyaye kubanga mukobuntu ekyo tekiriimu. Era towulirangako akemettereddwa mmeme n'ateeka bukyaye ennyama eyo wadde mukristu ng'awalana ate obusiraamu okumpi n'omuzikiti so nga ate akimanyi talina tteeka lyagenda kubanga amenya naye mukobuntu tekijja nsa. Basheya ababuulira enjiri z'ekisiru mukimanye nti mukobuntu nako kakulu n'okussa ekitiibwa mu community nakyo kikulu. Community tegambye nti jangu osamire, tegambye nti jangu osaddaake, wabula ate yegambye ffe wano tetwewasa kiri mu nnono zaffe. Nze obusiraamu bunzikiriza, nze obusiraamu bunzikiriza, Saudi Arabia beewasa. Ne mubeeramu ebyo eby'ekisiru. Ddiini enzikiriza okuwasa ow'ekika kyange tagalyako mu mwana wa taatawo omuto. Lwaki owasawo eŋŋongo weewala tagalirako mu baana ba taatawo omuto lutaaya gwe Ssembatya gwe ŋŋamba. Gwe Kivumbi gwe ŋŋamba. Busiraamu bwe bukukkiriza okuwasa ow'eŋŋonge ne taatawo yazaala omuto. Lwaki kyekyo olaba nga kiba kisusseemu. Ekyo ekikulaga okusukka kwa kino wadde ng'obusiraamu bukikukkiriza ekyo kye tuyitaako obuntu community. Kye tuyita okulema okukola ebitajjansa okwesittaza community.
okwesittaza community mukumanya ne muganye kuteeka mu nkola kubanga era kummwe ababuulira ebyo sirabanga kawasizza mwana wa taata we muto era ne muba muzungira mu baabika byammwe mutaddira ngange naliwe Masaka gye muzungira naye ng'ate baakukkiriza nti ne wali wasaawo kyekyo ekigaana okuwasaawo ekyo ekigaana okuwasaawo kyekirina n'okugaana okuwasa wali tokola nnyoma wano towesitaza nnyo bantu naye ku kino mwenna musirise mugadadde mutudde amatama ntengo mubunidde nze nali nno ndowooza Sheikh yavuma Ssaabasajja Kabaka anaaba musaale ku buli nsonga y'obusiraamu olaba avumye Kabaka bw'ati Museveni bw'anaddamu okujoonyesa abasiraamu anaamukola ki babuwe nga yalowooza ebirevu by'ayina ebingi bwe busiraamu basiraamu nsaba mu nsonyiwe omusajja osimwagala nono Sheikh eyaddamu omusiraamu asiramuse gw'alina okunyweza obunyweza nti mukaddewo bw'aba afudde nga si musiraamu lwaki omukkiriza okufa nga si musiraamu kuba ebyo yali ansa maama wo oba taatawo afudde si musiraamu wagezaako maama wo yaleme kufa nga si musiraamu ansa teyali badde bakatuliki banne bamugulire tabalina kyonna kiringa ekitamidde kitudde mimbali wabula yali badde gezaako maama wo bataatawo afe nga musiraamu nga gwe bwe wajja wano lwana nnyo osaba ow'ekitiibwa Allah ekisa kye yakuteekako ne kikuleeta wano kibakulemberemu nabo bajje wano yadda mu kutamiira bakatoliki banne bamugulire nze abonze omusiru ng'asomesa nze itongwa ansomesa eki kati aŋŋambe mbutongwa ki nze omusiru ansomesa eki answer yali simple. The answer was very simple. Bumbuuza nga nze imaamu atudde emimbali wakasiramuka. Nongamba singa mama wange afanga si musiraamu oba taata wange singa afanga si musiraamu sikkirizibwa bagulira kesi. Very simple. Mugambe nga lwaki afanga si musiraamu. Allah ye yakuteekako ekisa ne kikulembera okutuusa wano. Mwegayirira amuteekeko ekisa ate nga naye bw'omubuulirira asiramuke naye asobola okufanga musiraamu yadda mu kusesema. Kiti tukwebaza okubeera omuzindaalo. Tukwebaza okubeera eddoboozi era tojjanga okwo mukadde wange okubeera omuzindaalo ogwa wakati mu bitunyigiriza okubeera ettabaaza wakati mu kizikiza. Kale bagamba mbu gavumenti ekutta yatta gundi gundi oyo bwe yagenda tewaliwo abaamuwerekera ye yasembayo. Era bw'oba olaga nti gundi yafa naye bajja kutta kyekikulaga nti alina okwogera nti ensi teyinaako nnyiniyo ffenna tugenda. Katonda byantumye bombi bagambye munambuuze ewuwe gye nsula ayogerera mu bantu ne ku Musa bwe gwali wadde eriyo abatamuwulira mulijjukira ebintu bye mbagambye ng'essaawa etuuse teri nawala munsongeko olunwe nti wabitugamba wadde eriyo abatakuwulira